Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nkwanirizaako mulungi atulaba amanyi ndoboozi nze Ibrahim Mukasa era nga nkutegeeza nti ndi wassanyu okubanga tugenda kuba tunyumyamu n'omukyala amanyiddwa nga Robina Bisirikirwa ow'Engabi. Tugenda kuba tutunuulira ensonga nnyingi nnyo ebintu bingi ebinnyo ebiri mu kugenda mu maaso mu mawulire nga byetoololera ku mugenzi Principal Job Kafero omu ku balegend ba Africa aba country music wa Africa era nga mulimu n'ensonga oba n'enteekateeka y'abakyala kimpadde oba batamanya ngamba abaagala okusimula entaana y'omugenzi balabe nga bakola ebyabwe oba bagusa ensonga zaabwe. Omukyalo ono y'omu ku nsonga eno gwe yeetoololerako era nga ndi wasanya okutegeeza nti atuwadde akaddeke oba obudde bwe atutotolere olugendo lw'ebiriwo na luwenda kibolo batemye okulaba nga baziyiza ekikolwa kino eky'obutujju eky'obujozi n'ekikolwa ky'obuswavu mu luzungu kye bayita disturbing the peace of the dead, okusimulayo omuntu eyafa nga balina enteekateeka ezaabwe ensonga enneekusifu. Tukwanirizaako nnyabo ku sheeno kale sebo nange nsanyusa okulaba Ibra neyanze nnyo nnyabo. Abatulaba nsaba obabuuzeeko. Abatulaba mbalamusizaako amanya n'eddoboozi nze Robina Bisirikirwa Namatovu Ndagano esebo. Okay, tweyanziza nnyo ennyanjula eyo. Ku mannya gano gonna g'oyogedde esebo erya Robina ly'eryeddiini Bisirikirwa eryo linnya lya Lugero jjajja azaala mama wange yali ntuuma lya Lugero era oliwulira. Namatovu lya kika Ndagano lya Bambejja. Si Ndagano wabula Ndagano. Eye oli Mumbejja. Ndi Mumbejja. Twesiimye ssebo Omumbejja okutuwa obudde buno. Kakati abatulaba balyagadde okumanya Robina Bisirikirwa yaani? Robina Bisirikirwa ye mukyala nga bw'omulaba gwe mumanyi nga mukyala Kafeero era nga yali mukyala Kafeero ye ssebo. Bakuzaalawa oli muwala waani okuliddewa? Banzaala Nyanama ew'omugenzi Dr. Matovu. Ndi muwala w'omugenzi Kamya Yiga Matovu eyeebase entanzi kibeera otuuka ekisoga naye waliwo katawuni ke bayita Ntenjeru kola oluguudo olugenda awo era wajjajja waffe Dr. Matovu famire y'abasomi ne bajjajja bonna obawulira baali basawo saabasawo Abaganda ba Dr. era bw'otuuka awo Ntenjeru n'obuuza Dr. Lubega awo taata wange weyeebase. Okay. Thank you. Wasomako era wasomerawa so that ba OB bwe babeerayo nga bakujjukira nti OG waffe Katende St. Maria Goretti Katende ne mmala ne ngenda MUBS Makerere University Business School Nakawa nenkola DBS n'obanguka mu ba business. Byo wabikolako ebya business? Nabikolako nembikola naye nesanze nti ate omulimu gwe saasoma gwe nsinga okutegeera gwe guliwo marketing obwa kitunzi. I think I'm a marketeer by blood. Okay. Thank you. Omulungi atulaba tuli ne Robina Bisirikirwa tuli wantunyumyamu agenda kuba tuyitiramu ensonga mpitirivu nnyo era nga asoose kutweyanjulira ye yaani era atuyisiza mu buyigirize bwe n'okutuusa watuusa wano. Kakati ensonga esookera ddala first things first abalala balyagadde okumanya wasinkana otya omugenzi Principal Job Kafero the golden boy of Africa. Golden boy of Africa. Kakati nga nsoma nga ndi mu vakia O level. Nali n'ekitono okuva mu buto. Kubanga nze natandika okuwandiika ennyimba nga ndi mu P5. Okay. Kati nembeerawo nga mpandikayo obuyimbayimba obw'ekito bwe buto. Naye bwe natuuka mu secondary, I had a friend abamuyita Chirwana Lawrence. Ye yali ansingako ku kitone nga manyi okuva mpingako n'ejjita eyo bw'atyo. Kati netandika nga okuwandiika ennyimba lumu ne mugana naye Chirwana. Nze nga mpulira abantu abayimba eyo bakaro Nakimera baani nange ezo ennyimba nsobola ziwandiika. Naye tulikola tutya okubeera nga ennyimba ezo zikola ki? Ziwulirwa ku radio. Ne mugala lumu ngenda kunoonyereza ku ki? Ku studios ezo ezikola ennyimba ezo.
nzije nembeerawo nga nkola ka research kange katono namala nemmanya Kasajja and Sons yali awo Nakivubo Blue kati lunaku lwakya lumu nentambula nentuukawo nembuuza njagala ku Kasajja and Sons ne bamunsongeramu yalina ekiduuka nga kinene nga atudde kati nenyingira nensangamu abaami babiri mwami omu yali atudde wali ng'asazeeko mutono oyo yali mwami Kafeero kati then wano mu Kasona nga waliwo omwami nga ye Kasajja naye ye nayingira bamunsongeddemu ng'omutegedde nti oli yaŋŋamba nti oyo omwami gw'onoonya nengenda nenfukamira nemubuuza nemugamba ssebo mbadde njagala ku recordinga ku nnyimba zange nambuuza oyagala kumanya bisale bya ssente oba nemugamba nze ssebo sirina ssente nze ndi mwana muto era bwe namuganze ndi mwana muto nsoma nze sirina ssente kati gwe omwana omuto asoma ennyimba wazaani nenga zange nanga naye kakati ozze ku recording nga tetuganye nawe naba recording nga tubajjako ki ssente kakati gwe ogenda kukola otya okunsasula I was very smart upstairs nemugamba ssebo being to go okuba otaddemu production yonna ogenda kumpa buli katoni ng'onsaba sente percentage esinga obunene then nga nze nfunako akatono nagamba sente onoozijjawa zonoonsasula nemugamba ogenda kumpa album tape ezo nzitwale nga ku ssomero nzitunde nkuleetere nali mukazi wa mazima nno era bwe naleetanga nga nze nga ngenda eri ku ssomero nennyimbayimba ku vidi nentuulaawo ku geeti abazadde ne bagula nze nendeeta sente zaani zakasajja kakati kyeyava ntunuulira nagamba oli muwala mugezi nnyo n'ayita Okero. Okero yali producer wa Ebons by that time yali musajja muyivu ddala era yali wa luzungu bulungi ng'amuyita ng'amugamba nti omukyala ono ojja mu recordinga kati nga ngamba ojja kudda enkya nga nzira enkya oli omwami naye namubuuzaako yali wali Kafeero naye nga simumanyi kati enkeera nga nzija ebiseera ebyo teyali sita anti nze nali simumanyi nga simanyi byayimba kati omwana asoma mu kisulo naawe omusuubira otya okumanya ennyimba muloba nga za kadongo kamu nga sizeeze za funky ze twazinanga budisiko bw'oku ssomero ng'abaana abato b'obalaba nkitegeera kati ng'enkeera nzija mu studio bwe nayingira ngamba halo webabuuzako halo nga nzira wali ewookero nga mugamba sa I've come for recording ngagamba atunuulira ng'asooka akebera mu butabo bwawo bwe yalinaawo n'obuntu ngaga naye time eno gyozzeemu nga ya sita ono nemugamba sita ki nagamba oyo omumanyi olwo akusongera ku mwami Kafeero nemugamba simumanyi nagamba omwami oyo Paul Kafeero nemugamba nice to meet you Sebo nemubuuzaako nagamba kati oli mbudde bwe kati oli kyeyava ngamba nti ennyimba zo zitambula zitya olwo Kafeero yabuuza nenzisuulako osumulula ensumululawo nasumululawo ennyimba nga 5 omulundi gumu ati nga bumpi nagamba Okero n'omukwate abaka amaloboozi ga recording nagamba obuyimba bwe butono bumpimpi kati nambuuza omanyi okukola harmony nemugamba mmanyi ng'ompadde ekyokuyimba nagamba eddoboozi ddungi liwoma wandikoze eki wandinyimbiddeko kati awo weyandabira naye awo wonna talina kyeyaŋŋamba naye yantegeranga awo kati kubanga nange akakaseera olidde gye nakozesanga okugenda mu studio kati one time after 1 year nankwana naye nvuma oyo mu luzungu oluzibu wangi namugamba look at you me nomubuuza oyogedde biki olwo yakukwana na bigambo ki yaŋŋamba nti nkwagala nemuvuma nagamba nze mbadde nnimba nagamba nze kakati nyinza okukwana mukwano gwange nagamba nze oli kakwano kange awo nabeera mukwano gwange for 2 good years naye Paulo yali takoma kuyiiya nnyimba kuba nange saali mwangu naye yambebbereza mpola paka we yanfuna era ye mbulamu bwe yagamba nti omuntu gwe yali akwanyeko nga tamumanyi yali nze era neyewuunya nnyo mbeerawa naye bwe yawulira nti nsoma mu bisulu ate n'emyaka gye nayinanga mito n'ategeera kati Paulo yabeera nange nga mukwano gwange kuba yasooka kubeera mukwano gwange obulamu bwe bwonna obwasooka
kati ovola bafe ne bwe twanyiganga ye teyali muyombi ne bwe twanyiganga ku makya ng'olweggulo toba butoola kuba yaŋŋamba ng'oli mukwano gwange era nga y'obulamu bwe tampita linnya nga mpita amannya ago nabutono oba mukwano gwange ng'era bwampita Robina abanyiize ng'omuntu eyandikuvumye ng'era bw'ayogera erinnya nga ŋŋamba nno leero kyenkoze tekimusanyusizza bwe kityo bwe kyali. Njala tutunuulire in the due course wano nga akwogereza wafunamuko ekirowoozo ekiraba nti his class and his style yali mismatch with your looks and definitely that is it. That's why olunaku olwasookerawo namuvumirawo era namugaa just look at yourself kati nze nkwagala biki era ninga naye nange mu butuufu laavu simanyi gye yatandikira sayinza naye nze lwakuba nti yali mukwano gwange kati omanyi omuntu bw'amala okubeera mukwano gwo kuba nzijukira yagenda na after 1 year ng'atandikiriza ebyokunkwa nangamba olina boyfriend ne mugamba nina 10 naye nga wali olina bameka nali sirina nga sina na mulenzi gwe nali nfunye mu nsi bw'omugamba 10 omwejjeko kati ng'awo njogera ebintu ebinyiiza agende kubanga ebyo abawala babikola nnyo abo baba batandika obutandisa okwagala abasajja ng'obyoba obyogera ng'oyinza n'omuganze nina siriimu omusajja n'adduka misinde tatunula mabega ng'oyinza oganze nina ne siriimu kweganga bw'omanya omuto ng'oyogera ebitiisa namugamba nina 10 nangamba bonna nemubuuza lwaki yombuuza oba nina nangamba kati wayitawo nga wiki nangamba olina ba boyfriends bameka nemugamba nina 10 nagamba maama babeera wa bonna babeera mu kabuga kamu oba babeera mu bibuga alabe engeri gy'obakwasaganya yayinanga katemba mungi. Thank you. Abantu abalegadde okumanya omuntu yenna ng'ayogereza omukyala wabaawo ebifo gye babatwala basobole okubanga bongera okuggumiza omukwano gwabwe. Ensangi zino waliwo ebifo nga Cafe Javas, waliwo Chicken Tonight, Pakalasti, Papa's Sport ewa Ssemakula n'ebifo ebirala bingi ebize bimerukawo. Yakutwala wa? Paulo talina we yantwala. Ze Paulo yankwanira ku sweet na cake. Omanyi sweet buno obwobuti bwe yandi. Sweet kati kana kalawundi. Ne cake kati gundi bwe nalinnya amadaala ng'avanga ku Nairo Theatre. Nagenda mu tawuni walingawo kateekawo bwatusookawo ku paaka nandeetera chipsi naye nga wano wasooka nze nayabanga sweet ne cake era waliwo omukyala we yasooka amaka kaŋŋabe room gye yasooka okupangisa waliwo brother we yali afudde n'amulamira muganda we n'amulamira omwana we n'omukyala kati n'apangisa ennyumba eno eyamulamu we n'omwana oyo omuto Nantongo then naffe wano kati nga omwana oyo muto Nantongo kati era nasooka kumuwala nanga simwagala kwa Paulo bwe yandeeteranga sweet wange ne cake nga kino Kinantongo kiveeno ne kijja kibirya ngena nekyana kino kinjiikiriza kijja ne kiri ebintu byange kati Paulo teyateekamu ssente ziri awo kuba nange nali muto ate nange ne ssente sina kyengenda zikozesa nga sina na value yazo. Bw'ojjukira sweet ono yaleeta bungi ki oyinza okugamba nti ole namba fuso katoni nga bubeerera kati ng'omama 20 bwe butyo n'olyako mpola naye nga newe bwe natandika okugenda mwaka akazigo ke yali yapangisa kati nga making sure nsula nabwo Nantongo ono aleme kujja kububba kuba ekyana ekyo kyali kiyiga. Nantongo yalina emyaka emeka? Kyalinga bw'olaba ekyana eky'emyaka 3 bambi nga tamanyi yenga ogwa ayagala nnyo omwana oyo. In fact era be babaana abamu ku be baabalanga nti baana ba Paulo kubanga abaana b'Abaganda be baana bonna abo baalimu era oyo omwana bambi ye kwegamba okufa kuno kubi kubanga bwe Paulo bwe yafa omwana oyo lwategeera nga bamuvumye nti gwe toli muganda waffe toli mwana wa Kafeero wali biki omwana n'atya kuba yali takiwulirangako kuba oli yamuleranga nga taata naye omwana oyo yambonyaabonya ngangenda nedooza munenga sweet wange ono bamulese Nantongo ng'ogenda okulaba ogenda okola kijja kitambula kyenakolanga ng'obumu mbukweka nga waika nesigalizeeko naye Paulo teyateekamu nnyo ssente ng'akukwana. Mutongoza mutya okubeera kwammwe oba obufumbo bwammwe okufuuka obw'olujjudde to become a public awo nali ndi mu wentandikira second year university
n'apangisa emaganja oku tewali maganja wali gaba kubanga wali okusooka yabeera wane bweyogerere we twasooka mu ruumu emu awo yavaawo ng'afunyemu nadde eggaba kati bwava eggaba awo senega zigenda ziwera kati bwe zigenda ziwera ne tudda emaganjo era kyensinga okujjukira mukazi go kana akasookera ddala olunaku lwensooka okukayingiramu temwalimu bintu nga ne wansi awo tewaliwo nga waliwo seminti alimu oba biyita ebibomosebomose kati nze jjukira akagere kange kasiibanga mu ngatto eri eya go back to school kati nalina ebigere nga byeru nga birungi nnyo kati bwe nabijjamu bwe nti nenninya wali nangamba ebigere byo byali birinnyeko wansi kati bambi kye yakola teyalina ssente za kapeti nanterawo ebipapula by'amawulire otambulirengako ye nga byenninyako bwe nti kati yembeera eyo gye nzijukira mu kaziga ako kaali ka ssente mmeka ebya ssente engeri gye nali simbimanyi nange nalabanga kayumba so bwe mugenda eggaba yali double room kisegena ddiiro era nayo room oba room emu kaali kayumba nga bw'onoolaba ka boys quarter k'enju naye eyo ne tuvaayo ne tudda emaganja awo nga ku gundi bagiyita misawuli club awo nga zigenda ziwera ne tuddaawo mu buluumu bubiri naye ng'ekyantama luumu ezebbiri twabeeranga n'abagenyi abakyala kati nga mukaabya mukaabya yakyalanga nnyo yalinga amwagala nnyo mukaabya ne basudde kati ye ate basudde nga ffe tetuggalawo basudde ng'akyala ku makya n'akyala ng'obudde bukya n'akyala ku mwenda kati ye nga ffe bwe tukoowa yaggalawo bugazi n'agenda kati nga tulina akakabada nga wabeerawo sigalawe owabasudde kati bwamala omunywako ng'ateeka wali entundu ze era bwajja nga ffe olumu tuwulira buwulizi kuba mu nju twali tetuggalawo nga tetulina nnyo kyamaanyi ate Pawulo engeri gyakulira mu bulamu buli obw'ekyalo ndowooza baakula tebasiba nju kati nga nze yakulira wano mu kibuga Ennyanama nze mmanyi ebyababbi naye nga Pawulo ogenda n'omugamba bane Paul wagaddewo olugi nga ate tulina kaki twebake kati nga basudde ye mugenyi wa buli kaseera abo bamukaabya ate nga Pawulo ye tasobola kukola ki ati ng'ate olumu bakujja kampasi naawe ozze kulaba ku mulenzi wo abagenyi abo bo nga tebavaawo era Pawulo nga bw'oba omwagala nga tosobola bagenyi be nga tosobola abagenyi bano bwe baakyalanga wabafumbirangayo kacaayi ekyemisana kati nze ndi mukyala eyakuzibwa jjajja nga azaala taata wange era mu kyensinga okumanya nga bisirikirwa mmanyi nnyo okufumba era basudde oyo yamubuuzanga namugawo n'omuwala muwala waawo omuto amanyi okufumba bw'ati nali nga nfumba naye nga ye Pawulo obulamu bwe teyali muli wa mmere kubanga omukyala eyamukuza kuba Pawulo bwe yava ewa mama we yadde ewa mukoddomi we mwami Sentamu omugenzi yali yawasa sista we omukulu gwe bayita Grace era Grace oyo yamukuzanga nnyina era bwe namugamba mulamu ono nga talya n'agamba Pawulo okuva mu buto tamanyi kulya kati emmere ye yalinga alya bujanjalo obanyi buno obujanjalo obweru ate nga bwoba obufumba bulina kuba half cooked tebulina kujja nnyo bwe bujja ennyo tabulya Pawulo mpoza empuuta embisi muwogo nga byemmere ye tulina embeera waliwo abantu abalina embeera egamba nti famire ez'enjawulo zigamba nti ono omwana waffe muto lwaki afumbirwa nga bukyali tewaliwoko memba wa famire oba anze Pawulo ewaffe tebamwagala saagala kikulimba kubanga nze mwana eyakuzibwa nga nsomera mu bisulo tebawozaako ku musango gwaki gwaba gwa boyfriend oba gwaki naye kati jjajja wange bw'awulira nze teyanjatulira yayina sister we nga bamuyita owulira we bayita Nabisaalu zooni kati oyo Nabisaalu muganda wa jjajja oyo n'agenda n'amugamba nti nawulidde omwana ono nti ayagala kafeero omwana yajjawo omudongo n'amugamba sisanyuse kwe gajjajja si ye mwami gwe yali ansuubiramu batata bange si ye mwami gwe kati abadongo bedda
tebayinanga bitiibwa nga byolaba kati nga bamanyi abadongo bayaaye abadongo kwegamba nga buli kimu kiri ku mudongo nga ddala bw'oba gwewakera n'ozaala omwana wo toyinza mwagaliza mudongo toyinza naye Pawulo okuva we natandika omwagala teyampaawo space yerowooza teyampaawo space yadde bano abasajja ba kampasi abakwananga ati Pawulo yali talina budde bwagamba nti ajja kunona ng'ayinza okuvuga eyo mu bidongo ne bavaayo basaawa 10 najja n'akunona naddala Friday kakati nze nali njagala nnyo okuzina amazina bannange ng'omusajja yatuuka nanyiiza nga mmanyi buli weekend nina okugenda ki ewuwe kati lumu n'antuuza n'angamba Robina nze gwe n'amazina nze n'amazina ye n'amazina nnondeko ne mugamba maama nze nonzeeko disco n'antunuulira bw'ati n'angamba ye ne mugamba era kati tuweekyawe nze nnogendanga mwajenwa yava ngamba kale kakati n'ankema yagenda okulaba wiiki eddako sirabise eyokusatu najja naga akooti ogubula eyeeguya n'angamba wasaliddewo ddala obeere mu mazina n'angamba kati ngenda kuwanga ssente ezizina amazina kubanga ffe twatuukanga nga ozina okuva ku lwokusatu nodda n'ova mu mazina nodda n'ogolola ne weebaka kati ogolola ezinaazina oluddako ku makya n'ogenda for lectures bw'odda kunaaba nakuddayo n'ozambala n'ogenda mu disco ne mugenda ate kati okuva nakawa wali okugenda anjeno nga waliwo kagendo ki mubs ogimanyi weeri mwatambuzanga bigere nga tugenda nga tukola kakati awo wentuukirawo Pawulo yali angulidde emmotoka yaggulira emmotoka ng'oli mu mwaka gwawe maama nnyabo mu first yange eri wakati awo yaggulira emmotoka ki yali Starlet nze emmotoka nazivuga Starlet eno wali omanyi okuvuga emmotoka yaggulirira yalina omuvubuka oyo Munyarwanda eyamuvuganga yali anjigiriza okuvuga emmotoka n'akuyiwamu Starlet naye emmotoka zo nazivuga kubanga nze buli semester nga nkyusiza emmotoka gyenjagala nga gye ngamba nti emmotoka njagala ngivuga University ne lecture room mwe walinga bwe bamanya batya nti oli mukyala wa Kafeero oba oli girlfriend wa Kafeero kaakati abaana bonna baamanyanga kubanga Pawulo yatuukawo ekiseera awo ng'alina erinnya Pajero Shorts ezo nga zaakajja nga ajja n'agipakinga nono ng'abantu awo nga bamumanyi awo ng'afunyemu olwo ng'alina nnyimba ki ebiseera ebyo ebiseera ziwalumbe ezaayanga kweziri neziwalumbe ezaayo ezo bwe zityo abatulaba balungi Ibrahim Kasage manya nga tuli ne Robina bisirikirwa era nga tutunuulira obulamu bwe n'obulamu bw'omugenzi Paul Kafeero the late atuyisaamu wano ne wali addamu ebibuuzo byammwe omusinga okuba nga mwebuuzeyo mubadde mutugamba tumuleete era nga tufunye omukisa tulinayo olunaku olwaleero abatulaba balagadde okumanya mwalowoozaako ku ky'okutongoza obufumbo bwammwe kukyala kwanjula mbaga biki ebyo ye Pawulo lwe yasooka okuŋŋamba kati bayirawo engeri yonna tetunnatuukayo yasooka n'awuyimba oluyimba oluyimba olwo luli lukadde nga lugamba nziramu naawe nsaba mmanye kikyoli gwe ndowooza pamparararara nga luyawo ng'ataddemu erinnya lyange erya Robina ne mugamba Pawulo bagenda kusiba abeewammwe ne mugamba ajjamu erinnya eryo bagenda okutwala bakusibe kati oluyimba olwo era bw'oluwuliriza ennyo ng'era agamba lwaki ontya lwaki okola ki biki ebyo kati Pawulo ebintu kwegaba bikulema awo n'ayimba ezo ennyimba n'akola ki kaakati okutongoza obufumbo bwe mba ndi kampasi nagamba Robina ngenda kwanjula kinava mugana ne Pawulo okunyanjula lwaki tonkoleramu akabaala kati nze yanjigiriza omwenge naye natuuka nengunywa nengumusinga kati ng'ayinza okuba nsinza quantity gyanywa naye nze okunyumirwa bino ebibaala okugenda nga nywa ye yali tanywera mu mabaala nze ate nze nagamuyigiriza nga ye omwenge gwagunywera waka naye of course olwokuba nti nze nali nzaalwa mu kibuga nina emikwano mu kibuga mu bibaala najja nankumbi okuwa biki kati nga nze mbimutwalamu kati ne mugamba lwaki tonkoleramu akabaala n'aseka buli yagamba nga kunnyonnyola nga mugambe waffe tebakwagala tebagenda kunzikiriza kuwesaawo waffe bali abasajja abalangira bazibu nnyo kwegamba ye tebamwagala saagala kukulimba we batandikira ate omufunamu omukwano
ebiseera bye byali bisemba era jjajja wange ye teyakindaga naye nga yagenda n'anyumizaako sisita we namugamba omwana yajjawo omudongo kujjako waliwo Pawulo awo yafulumiza oluyimba naga nti ddala Namatovu obeera onoonya kibiki senga wange nampita naga mwana gwe wayagala omudongo bagenda okutuyimba ye n'emmere gyatuleetera wano najja n'atulaba n'atuleetera amatooke n'ennyama taatuyimbeko nagamba omusajja tuludde ayimba erinnya lyo kati bwe yayimba bisirikirwa jjajja wange n'amubuuza nti erinnya eryo oliyimbyeko naye olimanyi ng'abuuza Kafeero jjajja azaala mama wange ate ye yali mukyamufu nnyo ye yali mukyala mutamiivu naye ate ono azaala taata ye yabadde mukyala mulokole ebiseera bye kati era Pawulo yanyumirwa nnyo ono omutamiivu kuba ye bwe yajjanga omulaba yali wa kinywi nga bo banywamu kawalagi namugamba oluyimba olwo erinnya eryo olimanyi lwaki nalituuma omwana oyo nagamba yabinyumiza ebityo njagala tutunule nga tetunatunulira luyimba lwa bisirikirwa njagala tutunulire omwenge guno gwogerwako ambagamba nti yensonga lwaki yatuuka n'anafuwa plastic how true is it janywa nnyo omwenge ate nga talya omanyi omwenge guno bw'oba ogunywa kati fe abagulisa totulaba nti tuli banene naye Pawulo obulamu bwe yali tamanyi kulya ng'oyinza omuwa emmere kale nga kikwewunisa bw'oteeka emmere ku dayiningi ng'ajja n'atulamu bw'ati naga nga temuli kifi ekifi nga yennyama nga yagala nnyo ennyama abasajja b'enkima baagala ennyama naye nga yanyumirwa kugitunulako takutalya nako yadde teyali muli kati yanywa omwenge mungi ng'ate takola ki nga talya yasinga kunywa mwenge kikaaki obulamu bwe yali asinga kuwoomerwa walagi kano akeeru kakaseese akakaseese n'omuzungu era nga ye bw'aba munywa abeera musanyufu nnyo awo ng'atandika bayirawe okunkwana awo nange ntandise okukkiriza ekyasooka okuntiisa kati olaba ka Pepsi abanywi bawalagi bakayita firifiri Pawulo ng'ateeka mu sitro bw'ati muwalagi omwe n'anywa nga bw'anywa soda eyo rikodi nga bw'anywa soda tekamwokyanga wano nga teyeekanga namu era nze kwe yasooka okuntabuliramu soda kwe nayigira yakupanchingira Pepsi ne soda era kati olwo nanywako lwensooka okunywako twali tetunnavaawo tuvuddewo tuliggaba era kyenzijukira nti lumu nabikola nga taliiwo nembitabula yansanga nagudde nga saasobodde nakuva wendi kwega byankuba nnyo nentamiira nnyo walagi ne soda walagi omuganda kubanga era bwe natuuka nga nnyo omwenge kuba namutawanyanga nnyo nga nze mmanyi okugenda mu bibaala nenywa paka saawa mmeka eyo kati ng'egye nali nafumbirwa omudongo siina mwana nga mmanyi okunywa ne neevira mu bbaala saawa 9:10 kati ng'obuzibu bubeeraawo kati nga nange mbaayo ne bambega ne baŋŋaaka kati tusimbula tutikka byuma naye ndyoka nfubutuka emisindo genda eka akusanga ewaka naye kati yali yankolera akakodyo nga sikamanyi kati nga bwadda akwata ku boneti y'emmotoka yange kati nga nze of course bwe nnyingira mu buliri neefuula mbu nfuluuta obwedda nga gwe kannabutono obwedda weebase nnyo towulira kati yaddanga n'omwenge kati nga nina okuva mu buliri ne ntuula ku dayiningi nemunywa omwenge nga mugunywera ku dayiningi kifo ky'okulirako emmere anti olwakomyewo kiro Pawulo ye obudde bwe oba bukya nga yedda n'akakunywa ka mukwano gwe kati waliwo ebiseera nze bwe nanywera ennyo Smirnoff era bayirawe nze Katonda yankumira nnyo mu butamiivu kuba nandibadde oba siina na bibumba kuba nanywa omwenge mungi nnyo nze nga simanyi nti banywa cyayi nga tukeera kunywa kabbiya naye nze era nga bwondaba omubiri guno mmanyi okulya nze nga kabbiya nkanywerako ejjesiike ne muwogo naye nga ye talya kaakati abatulaba balyagadde okumanya yabeeranga na budde ki obuyiiya ennyimba yabeeranga mu muudu ki okuyiiya ennyimba zino Pawulo empandiika y'ennyimba yali enyiiza tumi kubanga osomya me composer kati nze bwe nkeera oga nti ngenda kuwandika ku ccupa eno bwe nkwata peeni mpandiikirawo ekintu nekigwa sisirisa kati Pawulo kyenkugambira nti empandiika yenze kunze yali enyiiza Pawulo ng'ayinza okuba ne theme nti kale lemise nti omugaati n'agiteekawo bati nti omugaati kati yayinanga obutabo obupapulapapula nga abukola ki
abo foldingamu bwawandikako kati ng'ayinza okuwandiika ekintu ku kintu n'amala emyezi 6 nga kiri awo era natuka ekiseera nga bw'osanga kapapula akawandiikeko tokasuula obuntu bw'obugattaawo kati ye ebintu bye yakolanga nnyo research si ye muntu NGA ye yajjanga n'agwa obugwe ku luyimba odduwandiika kati nga Dipo Nazigala yagiwandiikira emyaka 8 years ng'ali ku luyimba lumu yakolanga akantu n'akateekaawo kwegamba empandiika ye yali yakwata mpola nnyo kati ate nga ye basudde ayangwa kuba waliwo incidents gye nzijukira bagenda ne babawa ssente Kasozi basudde ne Paulo eyo albamu yaliko nti Kasozi agenda kati kasiwukira bw'amala obbawaako deposit nze bebi w'omukulu basooka kungulirako limited mpya bwe bangulirako limited empya tugenda ekibuli wa mu baba wange Matovu muyita baba olw'erinnya Afrigo Band wa Muzeyi Matovu kati bwe twatuuka ngaawo nga tutuula nga crate za bia zijja baba wadde ssente Paulo anguliddeko emmotoka nga tunywa kati bwe twalinga tusituka okuvaawo second day tuvaawo nga basudde agamba Matovu kwataawo munnanga ebigambo bizze kati ye basudde nga bw'abaana awandiika omusajja oli yayina ekitone nga ekintu kye ayinza ebidongo biyinza okuba wali nga bivuga ye wano ng'akola luyimba kati ng'ate kati nganze bwe mba naawandiika ekintu saagala na muntu ampita naki kati ate basudde yali wanjawulo oba ebidongo bivuga oba ki ye ng'awandiika kati ku olwo agamba munyigawe ennanga nteekemu ebigambo basudde yayimba luyimba lulamba ddumala Paulo n'aŋŋamba nnabutono okimanyi batusiba naawe ogenda luzira anti yakuguliramu emmotoka ssente bwe ze bampadde naguliddeko emmotoka kyokka tetuyina bigambo ate omusajja ono nze simusobola Paulo yali atya basudde mu kitone n'agamba kati tetukomawo wano mu ttamiiro kati nina okutuula ewaka onconcentrating enkola eki mpandiika ennyimba ezo ze nnyimba zokka ze nalabako Paulo ze yawandiikira ku pressure abetinga deadline zokka zokka mu bulamu bwange ze nalabako ye kwaliko luyimba ki Mukama kyaterekera omunaku tekitera kuvunda era yangamba zino ennyumba zinanyumira abantu Paulo siwandiikanga kati ye eyabasasula yali amanyi baziina ne ziina ennyimba tebaalinawo yadde kujjako Kasozi ye yalina ki kati ezo zennyimba zokka ze yawandiikirako ku pressure. Thank you. Nga tuvuddeyo eyo njagala tutunuulire project ya Bisirikirwa. Kati oluyimba olwo gwe wamugamba akuyimbe kati oluyimba olwo nze mu ddiiro nga bw'onogamba mu nju nze ekifo kyange kye nali nga ntuulamu kyalinga Paulo watuula mu ntebe kati bwe yajjanga okutuula nga nze nteera akatto wano mu magulu ge nga eva olutuula manyi nina okujja ntuule mu magulu ge wakati nga wentuula bwe nti kati era bwe olunaku lwakya najja n'atuula mu ntebe ye n'anteerawo akatto as usual nze naye nenzija netuula mu kifo kyange nze saatuula nga muziri entebe wala nga mubeera bwe nti buli wamu omanyi ng'omwana bw'olaba taata we nga bwembeera kati nga wetunyweraako okunywa kaffe mpola nga bwe tulaba ka TV awo nga tufunyemu ezaka TV kati kyeyava agamba nambuuza nti yali akutte peeni nagamba erinnya lino lwaki tolyagala nnyo namugamba owaayo erinnya eryo ne taata wange yali talyagala nnyo ndowooza yamanya nti bwe nnaakula nja kubuuza lwaki nzaani Bisirikirwa ne mugamba nti ne mubuulira lwaki baali ntuuma alitegeeza ki nagamba nali siriwulirangako kati nagamba lino erinnya ngenda ddiwandiikako era nga bwe nkugaye nti yakolanga agondize n'ateekako nti Bisirikirwa ku buno obupapula buno obw'ebitundutundu kati n'abeera ngaawo ng'abiwandika naye nze saafangayo bisoma kakati lumu mba neebase najja nanzuukusa yali yakedde mu studio ziba ziwera essaawa nga 3 nadda yakeerayo nnyo nagamba nabutono zuukuka owulira eddemo eno you know what eddemo means nemugamba yeye demo yaki nagamba jangu jantugende mu ddiiro nanteerako nga oluyimba lwa Bisirikirwa nembwatuka nenseka nemugamba nagamba nomwobeeredde n'emikisakisa mukazi gwe luno oluyimba luyinza okukwata abantu kati oluyimba bwatyo bwe yalumala ng'aluyimba ng'alukola ki nga aluteekayo ng'abantu lubanyumira era kyenzijukira kati olubwamu oyo lumu tuba tuli
wakasiwukira nambuuza nti Paulo nina ekibuuzo kye njagala okubuuza naye saagala onyiige kubanga oli ne mukyalawo njagala nnyo oluyimba lwa bisirikirwa naye yaani Paulo yaseka busesi n'asitukawo n'atambula kati driver wa Paulo yali amuvugadde dde n'amugala tobuuza wuuyo yoyo kati olwo mwama yavuma Paulo n'amugamba nti ono gwe tusiba naye wano n'agamba bunaku neesunga okulaba bisirikirwa nga y'ono n'agamba Paulo oluyimba sigenda kuddamu dduwulira kubanga lulabika sina bituufu ono lobbi n'ono kwegamba nga luli awo oluyimba lwa bisirikirwa luno lwogerwako mulimu layinzi zigamba nti omuto omulungi tayomba talwana does the song reflect who you were by then naye nze kye nnina bwe mba nkwagala nze ndi mukazi mukambwe by the way saagala nkulimba Ibra nkambuwala naye nga bwe mba nkwagala oyinza obutalaba ku bukambwe bwange ndi mukazi ow'essanyu ejjereere erisembayo nze njagala okubulira Paulo emmotoka yagendanga okupaakinga ngoba badde abasafaari nga nnina omusitula nga nsanyuka ne musitula n'omusitula n'omuyingiza mu nyumba nga simuyingiza mu nju naye nga bona omusitula mwawo era nga yalwana wange abantu bandaba kuba badriver batyo nga bagamba kati nze nga ndi wassanyu nnyo era Paulo ye yali tayita mu luggi olw'emiryango olw'omaaso nga bw'alaba saalugudde kujja mwaniriza nga either mba namunyigidde nga wayita mmanju ng'omukozi ne bwaggulawo tayitawo by the way ekintu kyannemuba yali ategeeza ki Paulo nga tayitawo nga gw'olina okuggula oluggi emirembe amiina olw'emiryango bw'oba tolugudde taluyitamu oba yalina obulombolombo bwe simanyi naye Paulo bulombolombo nga butya kuba Paulo yali yayitirira eddiini nga ne bw'omuwa amazzi g'okunywa akuba kabonero bagamba abadongo balogonze Paulo saamulabako na ddogo saamulabako na musale ku mubiri siina kintu kya sitaani kyonna kye namulaba nakyo oluyimba lwa bisirikirwa luno line kyesinga okusanyusa ogiyimbiremu kaabatulaba kati nze mu luyimba olwo ekintu kye yayimba kye nalaba ekituufu gye ndi we yagamba nti tali kusanga nti oba kukiine ekyo nze neepanka ondaba wano Ibra nze bwe mba nkwagala ne bwe baŋŋamba nti wali oyagalawo omukazi ne mbalaba nga muli awo nze bwe nzija mbabuuza mbabuuza ne ŋŋenda kubanga mba mmanyi okola ki ondabi kati nze saamusangako oba n'abakazi obanga nga ne bwe mba nkumanyi nti akwagala nga simugambako nti oyagala gundi era nga siina na budde kubanga walingawo abakazi bomanya ne bagamba nti ayagala gundi ng'olugambo baalikuwa oba olumu ng'era baagala otabuka ebiki naye ebyo byabasalanga kubanze bwe najjanga ng'oba mabeganga backstage ng'eyo ne bwe musanga wano ng'atuddewo n'omuntu gwe mmanyi nti amwagala nga baamumbulya nga nze ntuula wano eŋŋumi teyanyokanga nze bisirikirwa nnwana kati abalungi balwana omusajja bw'abanga akwagala nze njagala okukubuulira era abakwagala kati bw'oba mukoomudongo oba onoolwana kutuukawa era onaalwana n'abameka kubanga ekirala oyinza okukuba omuntu nga baleetedde bizinensi n'omusanga n'omuntu nga mukyala gwe ng'omukuba oyinza okukuba mwannyina ate naye ekirala nze Paulo bwe yandaga nti anjagala nabeera contented kati era nga ne bwe nkusanga otudde naye nga mmanya nti era ngenda mumutwala nga ngenda kati nga sirabamu era nga ye Paulo yanjiga bwe nzija ku show ng'agamba omuntu yenna mutwala awali ebbala open account ng'akigulawo kati nga nze neetuulirayo ne neenywera ng'obulamu bwange sirina gundi naye nga twali twateesa essente ze bamufuuwa musaala gwange bangi olwo ng'akusasula mulimu ki kubeera mukyala we kakati bo ne misaaki bo ne Semakula essente ez'oku stage nga gy'emisaala gyaffe naye kakati lumu Paulo nga oba yali era anyumya na Semakula namugamba ho kati nga bwe baba tebabafuuye ffe tebitukwatako baba balina okugenda ne bafuna change gye bamugye ne baleeta kubanza bwe yaleetanga sente nga siza change nga mugambe sente ze bakufuuye ziriwa nga ngamba sente z'obadde oyagala ziizino kati nga making sure alina okugenda ku mafuta anoonye change kubanza emmanyi zino enfuuwe zibaamu obuchenji oba nalimu n'obuto kubanga zino ennyingi olumu zaabanga nnyingi ezitaliimu change naye nga nze nnyumirwa buno obusente n'embuzingula n'olyoka olaba amasimu g'abakazi bagawandiika kuli n'amulagirira n'amuterako ennamba y'emmotoka nze nga mbeerawo n'enseka baamufuuwanga n'ennamba z'amasimu Allah bw'ofumbirwa omudongo
era omudongo bw'omufumbirwa nga si mukwano gwe tosobola kufumba yadde omwezi. Njagala tunyumizeko ku mboozi y'omuzungu. Kati omuzungu oyo Pawulo atuuka kasiwukira oyo bw'agula ebyuma ye teyabigulira bayimbi bonna yabigulira Sebattana Kafeero kola studio bw'abiteekawo nga yita Pawulo okwegamba ng'okutandika okutundayo ennyimba. Pawulo awandiika oluyimba lw'omwana w'omuzungu. Oluyimba lw'omwana w'omuzungu terwali nti muzungu kati nga bw'onoga nti nakwanya omwana w'omuloodi azin ayina ku ssente in terms of money. Kati Pawulo ng'awandiika oluyimba naye kasiwukira oyo yali musajja ng'ali noza gayi nga bamugaana ye Pawulo oluyimba luno lwaki tolufuulira ddala omuzungu yennyini nkala. Kati Pawulo ng'ate ayina omuzungu ng'ajjanga ngamba owange olinayo omuzungu gw'omanyi nga mugamba nze engeri gye nali nga ndi muntu wa kuzinaazina amazina gange mu disco biki. Kati Shanks VVD yayina mukwano gwe nga yazze kuno kumulaba ng'ayina omuzungu. Kati era mu luyimba owulira nti Clear Joan n'erinnya teryalimu ekyo ekigambo ky'omwana w'omuzungu okufuukira ddala omuzungu bano abakasiwukira be bamuwa idea eyo teyali idea ye. Kakati Clear kati bwe tumuleeta oba yasaba ssente mmeka okupozingira ebifaananyi byaki bya teepu era akawala ako bw'oba okalabye ku teepu kaali kawala kato nga kawanvu kati nga ke ka Clear Joan n'ateekamu erinnya eryo. Kakati ne tumusaba okukola shows baali bazze ku holiday kati nga tebasobola kukola ki kuddawo okubeera ku bintu bya show. Kati bw'agenda Pawulo yali agenda Masaka ng'obuzibu bujja tunoonya omuzungu tumuyina abantu bamatidde dda nti omuzungu gy'ali omuzungu tetumulina nga tugenda awo waliwo omusajja yali mukwano gwange era Victoria awo ng'alina akaana ka sisita we kakyotala nga tugula wiigi. Okay, yes, omulungi atulaba tukyali ne Robin Abisirikirwa era nga tutunuulira obulamu bwe n'obulamu bwa Kafeero. Omwana w'omuzungu ono yali mujjawo oba kyali kiwani? Ntandikire ono owokusatu nti nkugambye yasooka nga bwe nkugambye nti yasooka yali mugenyi kuno oyo Clear Joan ye yatuwa bubi bifaananyi byaki n'agenda. Kati owookubiri kaali kawala kakyotala tukagulira wiigi nga mpanvu ey'abazungu she yatandikira Masaka be Masaka kata batte Pawulo ffe twagala muzungu ow'enviri gwe twalabye. Kati bassenkubuga abo be baleeta omuzungu ono owookusatu mwe gwe mumanyi Catherine ne bagamba wano waliwo omuzungu amanyi Oluganda oyo omukyala yali ali kuno ku African Gundi nga akola African history nga researchinga. She's a researcher she has a doctorate in research I think something like that. Kati ne bamuleeta kati lwe basooka omuleeta ku show ne bagamba omuzungu asabye emitwalo ago 5 pa show nakivubu nakivubu n'akwata akati omuzungu ne bamulabira dda omuzungu ne yeekyanga awo ng'atamanyimu ebigambo by'Oluganda. Kakati awo obuzibu ne bujja nga Pawulo alina okukakasa ensi nti yakwana omuki omuzungu olw'oluyimba luno bwe lutambula. Kati lumu mba neebase nga ngamba nabutono wano waliwo akagwirawo nga mugamba kakinga nga Robin kati olina okuwandiika oluyimba lw'Oluzungu ate lwamangu kuba nina okugenda ndukwate nina oduteeka ku show kubanga wano we bambuuliza nti nakwana nti omuzungu ebigambo byakozesa n'agamba nina okuyimba oluyimba olw'Oluzungu abantu bakakase nti nkoze eki nti manyi Oluzungu nze kasita omulisa ku ssente n'ompa theme Katonda ekitone kye yampa nze bwanga nti eccupa eno nemanya introduction gye ngenda okukola ku ccupa eno body ne conclusion nze ng'ompadde sente nze ntandikirawo miliyoni ezi nga nvamu nga mugaba Pawulo sente zange oba malu zitwale wa jjajja omanyize ne bwe yanguliranga emmotoka nga kadi njiddusa nnyanama nga mugamba oyinza okunkyawa ekiro n'onzijjako emmotoka kuba nze nalinga munyiizanyiiza bino ebyanga abaana era abawala abato oba bamanyi oba nendwayo nengenda mu bibaala oba nengenda mu disiko bwe bityo
kakati nazino ze namugala naye lwaki kisooka nengenda nziteresa nangamba ate nze nzikuwadde gwe kukwata sente zo wandika luyimba njitayiyo nga ntuula nga ndutandika dduwandiika nga ndumalirawo nga andikodingamu awo yalina karikoda ke ng'agenda ng'akwata luyimba kusho nga Pawulo ateeka akoonako oluyimba lw'oluzungu abantu nga bakkiririza ddala naye omuzungu oyo nze nina ebbaluwa ze nasooka okukwata ng'akwana Pawulo omuzungu ye oyo yennyini owookusatu naye nga nze omanyiza sirina bujja waliwo yanseseza yamugamba nti ye mukyala mugezi ne Pawulo mugezi bagenda kuzaala filosofa akantu ako kanyumira naye filosofa bamunoonya filosofa n'abula nabo tebamufuna filosofa tebamufuna kakati baluwa nenziranga nziraba kati nze nentegera naye nze nga bwe nkugaanyize nalina akakodyo kange ku musajja oyo nagano omwatulirako obulamu bwange nti oyagala gundi kubanga omanyi abasajja kasita omwatulira nti nooyagala Robina ng'agamba ndaba omanyi kati nze Pawulo ekyamukukusanga ennyo n'abakazi nze nagana kubanga nze senga wange yali yakimbuulirira nanga tebabuuza musajja gy'ava tebawozesa musajja ate tebamubulira linnya lya mukazi omanyi nti omusajja asobola okukuta n'omukazi paka lwalifa oba lwe balyawukana naye nga gwe omanyi naye nga gwe tonyega nze saamubuuzaako nti oba oyagala omuzungu abaffe ensangi zino baatula amannya anze ekyo sikikola ojja ondeetere mukyala wo mubuulirira ajja kufumba Robina njala tutunulira Kafeero ya falling in love n'omuzungu owokusatu oyo owokusatu anti owokusatu nkugambye yatandika n'eraavu ye yaginoonya by the way nga sitetunagenda wala emitwalo ga 5 ogalaba ge yasabanga buli sho yatuuka ekiseera n'agamba ye afunako 15 ndowooza ziri balance ziri 35 nga zaabano abaleeta ddiiru kati olwo afunye raavu bwe yamala naga ye takyayagala ssente olwo ayagala mulenzi kati n'atandika kukola sho za bwereere eby'essente n'abivaako omuzungu bw'atyo bw'ajja mu bulamu bwa Pawulo naye nga ga amazima genkubulira Pawulo omuzungu yamwagala simanyi oba yalina laavu ye naye ku bakwano be waliwo omukwano gwe sijja kwatula linnya wano yamugambako n'amugamba laavu y'omuzungu nga sigiraba benyumizanga ndowooza n'abeera bw'atyo oba n'agifuna oba yamala n'agifuna of course engeri gy'essaanu nali sibimubuuza saamanya naye era ateekwa okuba yamwagala kuba we yasobola okugenda n'akyala n'agendako ewaabwe n'amutwalayo yamwagala era yali mukazi we kati omuzungu aliwo omuwuliza nze simuwuliza naye ng'omuzungu oyo bw'ajja muno mu Africa abazze kukola research olumu n'abeerako e Rwanda olumu n'agendako wa n'abeera wano bw'atyo naye muntu wakweyiiya taggumidde tali stable yeeyiiya era bwe yagambawo Pawulo nga yakafa nti agenda kukola Kafeero Foundation simanya mu nju naye ŋŋamba kenkiwulira ng'ali mu nnyumba y'abaana mwakoledde foundation ne mmanya mugezi naye ali kakodyo kakuyiiya ki ssente bw'oyagala abasiru nze saagala nange muntu musiru ono yali mugezi nga zaayiiye mu era yayiiya ate teyakola ekitabo kati takola ssente ekitabo akikolamu ssente ate kati olowooza akuguza kyabwerere oli maama we njagala otusiigire ekifaananyi Kafeero bw'afa obulamu bwo bwali butya bannange obulamu bwange bwali bubi kubanga okufiirwa omusajja kibi nnyo kubanga otuuka paka kati emmotoka ze bw'oba wali ogimanyi nti oba ezennene eza diesel biki omanyi nti omanyi okwekanga olumu n'ogamba kubanga waliwo olumu after 10 years nalina neighbor nga alina emmotoka eyo bwetyo kati nenjiwulira nentula neŋŋamba naye bannange Paul teyambuulidde talina gye yalanze talina na gye yakoze naye oba kati avaawo kati bwe natula bwe nti akozi yafa si y'ono kwegamba ekigambo bwa nnamwandu ng'ofiiriddwa omusajja gw'obadde oyagala kibi nnyo era nandisabye buli mukyala ndaba oba awulira bw'abanga afukamiza amavivi ge ku ttaka asabanga Katonda n'atamutuusa ku kadde ako kabi nnyo nti kubanga tekasobola kuva mu bulamu bwo omuntu kubanga omuzungu agenda n'agamba nti love comes once in somebody's life however much you force it, it can't come twice it comes only what once kati oyinza okugezaako okufuna abalala naye oba olumu okola comparisons ezo na biki kwegamba kibi nnyo okufiirwa omuntu gw'oyagala
tosobola kimanyira ate tekimanyirika kubanze kakati jjukira nze nali omuntu nga sikola nze bwe namala okusoma Paulo nangamba sigenda kukkiriza kunoonya mulimu kubanze ekinyambaza empale eriko fulayi kunjawula kumwe abakazi ze mwambala empale zammwe tezibaako fulayi nembuza fulayi byebiki manyi oluganda nangamba omusajja kimwawula ku mukazi fe twambala empale ng'eriko fulayi kitegeeza gwe omusajja nanga katurobina nze nina okukulabirira ngenda nga kusasula omusaala nino kukolerera nze nakeeranga kwenywera motoka yange nebeeramu amafuta notambula nze ganyiza n'okuba nvuga emmotoka nensanga ekibala ekipya kye baguddewo ku luguudo nina okunywera kaawo nze ng'omuze gwange kukeera nenenywera bbiya wange nengenda nedaba kubakwa nga sikola n'abakozi bange abo ewaka ba maids benayina kati obulamu bwange bwali bwamanyiranga n'emmotoka wema ngendo givuga yagikebera mulimu amazzi mulimu oiro nze ntula butuuzi nenkola ki kati omusajja bwatyo bwakeera n'ava mu bulamu bwe olowooza oba osigadde otya kyakutwalira bbanga ky'okufuna obufumbo obupya kakati obufumbo obupya sagamba nti bufumbo kuba siri mufumbo nayina obusungu bwange already bamaze okunvuma obugumba kakati nanganga oyo yitibwa taata wa Kafeero ayina amawulire ge yafuluma nga nsonzeemu bw'ati naga nti oyo omugumba anoonya ki mu bintu by'omwana wange kati olwo olunaku lwa ekigambo ekyo kyannuma nga ndi ku front page y'amawulire banvumya obugumba kati omukyalo oli yankuza jjajja wa taata wange kugambye nkuddiramu emalaga nti yali wa ddiini nnyo kati nava nzija nali nnywa nnyo omwenge nenzija n'eccupa ya Uganda wala ginnamba nengikwata nenkwata amawulire ago kati nze mu nnyumba yange nina wempita ekkanisa ey'okumpi kaba kasonda bwe kati wenfukamira nensaba nze seebaka nga sisabye sifuluma nga sisabye kati nava nfukamira mu kanisa yange ey'okumpi era okumanya banne Katonda gyali nagamba ndi muwere obujulizi paka kyenava nfukamira ne Uganda walagi wange kumanya Katonda ye taliiko batamiivu na batali so wafukamira mu kanisa ey'okumpi nenkwata Uganda walagi n'oteeka n'eccupa ye nenkwata amawulire gano nanganga ge yanvumirako obugumba ne mugamba nti ayi Mukama Katonda wange gwe ali waggulu gwomanyi nti nzaala naye omusajja ono nga bwalangiridde obugumba bwange njagala olunaku luke alangirire olubuto lwange bannange ebigambo byali bitono nnyo kumbe Katonda akoze eki awulidde era lwe nabeera olubuto luli myezi 4 olugambo lwatambula nanganga ne bamukubanga nsonzeemu nti olwo olubuto lwolega lwa mwana wange nenkomawo mu kanisa yange ey'okumpi nempumuza wali kubanze nayingiranga n'omwenge gwange nenteeka wali omwenge gwange nenfukamira nenzijyawo amawulire gali waggulu ag'okunvuma obugumba nengagatta na gano ne mugamba Mukama ekitiibwa kikuddire kino ekigambo nakikusaba nekituukirira naye nga ekibuzo kyosoose okumbuuza nafuna ddi omusajja yankwananga Paulo yakafa emyezi 8 omusajja nakwana ye ate omusajja oyo bwankwana nze saamanya nti ankwanya yagamba mukwano gwe nali naye nandaga akamessage nti that girl is good ne mugamba who says you're good mbuzaani mukwano gwange nangamba n'omusajja wali akwanya musajja ali omukyoli akwanya nangamba agenda kujja atukole ki atuweemu mayinza ni muntu wakwagala buntu butono saagala basajja banene enda okwawo omulenzi omutono omulungi ajja atambula neŋŋamba mukwano gwange nemugamba n'oyo omulenzi neŋŋamba omulenzi n'oyo ankubye ati omusajja oli olwantunulako ye nze namutandikirawo waadi wange nemugamba munenze ndi namwandu mukwano gwange n'asooka nzijawo n'antwalako ng'ebbali walinnaŋŋalo bino oyinza ogamba omusajja nti oli namwandu omusajja agenda adduke ne mugamba naye Helen kati ngenda kwekwekawa nze mbeera mu mawulire ne ngamba omusajja ono kati omugambirewo bwe tunaamugamba bw'anaaba njagala njagale bw'anaaba tanjagala akole ki agende nze seguya nasaagala n'abasajja kati ngatono mukwano gwange nalinga nkaaba nnyo ekiro buli kiro mu bbala nga nze mbwatuka n'enkaaba olw'okuba nti nalinga mbeera nnyo ne Paulo obudde bw'ekiro mufinywa mbiki bwe bwazibanga ne mujjukira nga breakinga n'enkaaba kati nga ye mukwano gwange naafuba nnyo nfuna omusajja ndekeraawo kaaba kakati omusajja yambuuza ekibuuzo kimu bwe namubuulira nagamba simumanyi. The only thing I remember about that day that guy died, there was a lot of jam in Kampala. Bwatyo bwe yaŋŋamba kuba si Muganda.
nambuuza, are you ready for the blood test? Namugamba yes of course. Nagamba okay. Musajja yali mulaavu nekyanadda. Kati nangamba naye banene omala onzaalira omwana. Kasita jakyogera. Nenga kati ono omusajja Katonda yamuleese. Kati ngenda kuzaala omwana. Bannange era nabeera lubuto nenzaala omwana oyo gwe nnina. Omwana ali mu bbanga ki kati? Omwana alina emyaka 11. Agenda kuweza 12. Thank you. Still about omwana oyo ebigambo bingi byayogerwa. Bamusiba ku bantu bangi. Omwali Wire Mukaabya, omwali Amiri Sengendo, mwali Musegawa, mwali Musemakula n'abantu abalala bangi nnyo. Leero bane message ye yafuna kisirani mu bintu byange. Message by the way yatya n'okujja mu ddwaliro okulaba omwana kuba lwenzala Chameleon lwe bamukuba ebigere. Kati abavange eno nga be bajja message yagaana okuyingira mu kalumu kuba bali bamugamba ddanzaddemu ate message engeri yali mukwano nnyo gwa Paulo tekyamuyisa bulungi kuba yagendako n'okolation ne bamuvuma agwe wazaala mukwano gwo n'omulemesa n'omuzaalira banawe omwana wange si Wassemakula. Omwana abo bonna abasajja bamubawa naye Amiri Sengendo wa Kamangada Wire Mukaabya era Amiri oba baakijjawa kati oba ate Mukaabya baakijjawa Segawa no bonna beeranga nabo ku mbaga y'embatanga tunywamu naye nze Paulo nayagala muwe ekitiibwa mu art ya field mu field ya art eno nenjagala muwe respect. Of course ba artist abankwana baaliyo beso akwatula manya naye nagamba omusajja ono kanga bwe namuwa ekitiibwa kamuwa ekitiibwa ne gye yebase era saafuna musajja mu field eyo musajja yali mulala nnyo ate n'ekirala nali saagala memories ezo ku basajja bano abali mu art industry. Nengamba era nagamba nga bakwano baye mubala nga bagamba akakati eno industry nagifunamu kati nja kufuna ku bavubi oba abasalamala bwe biti ebintu ntwaba ebiralalala naye bitali ebyo. Okay. Thank you. Njagala nkuvuge tuddeyoko kati ni still about ebimu ku byajja ku bikangabwa bye mwafuna waliwo ekikangabwa ekyaliwo nti emmotokayo emu ku mmotokayo batambulizangamu emitwe gy'abafu. Kakati how true is it? Olunaku olwo by the way Paulo yafana obusungu ku kintu ekyo kyamuyisa bubi kuba yali London awo ng'alwadde kati nze radde kyesinza kwerabira era nga omuntu anaafuna ekizibu musujja gwali gunnuma kati Paulo yayinanga ekiro nga bwaba ekiro London eri simanye ne wenze sigendangayo kko naye nga bwe ziwera ezawano nga nnya nga nkubiranga mbuza na butono onyweddemu oli wa Peter ogenze okunywamu kati kwalo bwankubira ne mugamba omusujja gukola ki naye nze ndowooza awo ekyebikiro kyali kintandise kubanga era javeeyo bwe yadda wano yafa bufi kakati omusujja olw'okuba gwali gunuma nze nali neebase nze nagenda okuzuukuka bwe nti nga nabo abasajja bayimiridde ku buliri abawanvu bala balina ebyambalo by'abapoliisi birabiri ne bagamba nga byaddala kubanga nze oba bayingira natya naye ndowooza Dube yabagulira twalina omulenzi gwe twabeeranga naye wakaawo ekajjansaawo kakati nga baŋŋamba nti mmwe muno mulimu Paulo ali abafu mulimu ennyama y'abafu gye batugambye eri muno nalinga aloota nga nsituka in fact bantuukako nga ndi ku buliri era singa nali nsuze bwerere nali era nali mu kanaiti kampi nalinanga obunaiti bwange bwensulamu by the way era Paulo bwe yali awandiika olimba naga nti ne munkunamya mu baana waki yali ategeeza nze kati bwonkunamya oba omukoze eki omukunamizza nga munnange bagamba nti emmotoka eri wali mu lujja yetwala emiki muli emitwe gy'abaki nafuluma nti jangu otugulirewo kweganga ndinga alaba n'ekina Nigeria nga nfuluma pick up ya Paulo yali eri wali kuba yali ali London kati ngeyange eri awo emmotoka nga nzigula mwalimu bipande bya MTN byokka nga bakebera emmotoka nga bakebera nga ntya nnyo Paulo yakubanga obudde nga sawa zalinga oba zigenda mu 7 nga mubuli ate yali mulwadde era tekyamuyisa bulungi kyamuyisa bubi yayisibwa bubi nnyo
nga mubuulira bwe kimu nga bwe kigenze natya nnyo saddamu kwebaka naye waliwo taata wange omuto nga nkubira ng'agamba nti ebintu tubirabye nga bifulumye olwo mu mawulire bigenze ne mu mawulire bitambudde naye waliwo omukyalo omukulu naŋŋamba nti Robina abo bajjabo naye kati nagenza okula ku baana abaana bannanganga juzi nga bagamba oyo omuwala alabika yaleeta n'abasirikale ne bagamba nti balina abaki bali abantu kati awo wenategeredde nti kirabika ddiirwa eyo yava sayidi eyo ndowooza awo wonna nga bapanga omukazi ono akyawa ate kafe kuba ndowooza baagezaako byonna ne biremane oli ndowooza nayiye kino naga bwe tunaga nti nno Pawulo Musezi ndowooza bisirikirwa leero ku lunaana ava ku musajja ono kuba nze buli mukazi yakeeranga okwegomba Pawulo nga threat ye nze ate nga bwe nkugamba nti nze naturally nakula simanyi bbuba nze mulimu ne bajja bange nga bakwano bange mulimu Pawulo abantu beyakwanako ne tumala ne tufuuka ba mukwano kati nga banyumiza bwe bityo bwe bajja banoonya kirala kye bataafuna lwaki batwala generator anti kati baali babbi kuba kati ndowooza bwe bajja bwe batyo kwegala kigendererwa kyabwe nange ne bw'okimbuza sinza kukitegeera sinza kukitegeera Kafero bwe yakomawo okuva e London n'akomawo e Uganda teyakolako follow up genda mu mbuga z'amateeka yagenda awo Kabalagala omusango gwali of course he had to report himself n'agendawo ne bibeera awo kati Pawulo n'awandiika oluyimba nga lwa busungu nnyo yafa n'ekintu ekyo ku mutima kyamuluma nenze ate bwe namala nendowoozamu nti oba badongo banne baakikola nenga naye Pawulo talina buzibu na badongo banne nengamba oba omudongo omu akikoze ng'ayagala abantu bakyawe Pawulo nti Musezi kwega kyannema sinza kukuddamu ansa ntuufu saamanya kigendererwa kya kintu ekyo